nga bakozesa amayinja okwokya ebipiira mu luguudo n'ebintu ebirala. Abawagizi okusingira ddala Bannaume Kabasharira bazibye ekkubo mu ttawuni y'e Rwahi nga bawakanya eky'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM okulwawo okulangirira ebyava mu kulonda kwa kamyufu. Waliwo abalala ng'obubaka bwabwe babadde babuwandiise ku bipande. Beni omushawabire nakura obururu yataho munju yakingaho waragani mahegisha gapakingaha gamutwara kuko burubwe tuganya kayita tuburatirwe amazimani gashari atureke obururu tubusinjira buri hamwe obururu tuburira kuko abenshi bakwanda kutubuza. Effujjo bano lye bakoze liviiriddeko n'ebyentambula okusanyalala mu kitundu kino ng'ebidduko ebimu obwedda bisaliikiriza busaliikiriza. Bano poliisi bakubyemu omukka ogubalagala nga kw'otadde n'okukuba amasasi mu bbanga wabula nga kubadde nga kufuuyira ndiga mulere. Bano obwedda badduka ne bavaawo oluvannyuma ne bakomawo. N'abalonzi ku kyalo Nyakahita mu ggombolola y'e Lugalama nabo beekalakaasizza lwa nsonga y'emu. Ye Nnaume Kabasharira asabye abantu mu kitundu ky'e Rushenyi okubeera abakkakkamu nga bwe balindirira ebinaalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda. Naye kati ekyenjagala okubategeeza nti babeere bakakkamu, tukuumeko kubanga ate si kiwa nti bayinza okukyusa bye twawangula lwakuba nti bataddemu eyo polling station. Kati njagala babeere bakakkamu balemwe okwonoona ebintu, balemwe okulwana. Guno mulundi gwakubiri ng'abantu mu kitundu kino beekalakaasa sabbiiti eno. Olunaku lw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe kaliko ttiimu gye kaasindise Rushenyi okwetegereza engeri okulonda gye kwatambuzibwamu ku kyalo Nyakahita ekikyaliko enkalu n'oluvannyuma balangirira omuwanguzi.